Ono kuva bw'ati asinzire mu kugulawo olutuula lwaleero olw'olukiiko lw'eggwanga olukulu ategeeza nga bw'akooye okujjukiza abakiise okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe oba okuteeseza bannayuganda. 2 days in the house and I get surprised that members are already tired of being in the house. And I want the public to know out there that the money that is being paid to the members is taxpayers' money. So if you cannot be in the house, I have always asked the question, where are you? Ono era alagidde kalani wa Palamenti okutandika okusoma ababaka ababa bakiise mu lutuula lwonna era ng'ekiragiro kino kitandikiddewo okukola okutandika n'olunaku olwajjo. Clerk, the rules are very clear, 15 days. If you miss, and I want you to start roll calling from yesterday. And I'm saying roll calling from yesterday. 15 sittings. Failure for you to attend the sittings, then an action will be taken. Takumnyoko era abajjukiza nga n'olunaku olwajjo olutuula bwe lutaawedde mu mbeera nnambulukufu olw'okwebuzaawo kw'abaminisita mu Palamenti era nga wagguliddewo olutuula lwaleero entebe baminisita ku batuula zibadde nkalu. Election in your constituencies. Yesterday we adjourned the house prematurely, and that was due to the absence of the relevant ministers in the house at the time of consideration of the report of local government, Park local government, and to my surprise, up to now the ministers, I can see the front desk is still free. I only see the usual faces. Nampawa wa gavumenti Amson Bua oluvannyuma yeetondedde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu awamu ne Palamenti yonna ey'awamu. Wish to take responsibility on behalf of Cabinet to extend our apology to your office, but also going forward, I want to put it on record that, honorable colleagues, we need to prioritize the business of Parliament. Parliament sits for only 3 days and in the afternoon. Every ministry, with the exception of very few ministries, have more than 2 ministers. It is only Ministry of Science, Technology and Innovation with only 1 minister. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu alabula ku kwebuzaawo kw'abaminisita awamu n'abakiise nga ne Palamenti y'omulundi ogw'ekkumi ensonga y'emu yalabibwako era n'entuula ne ziyimirira naye ebikolwa by'abaminisita okwebuzaabuza tebikyukanga. Kigongo ku lwa Channel 44 oluggulo.